internal language twafuna eya Mugisha Muntu okuva mu kibiina bakkiriza nti yatukosa ate saagala okyekaane abantu abamu twegaana FDC amaanyi Mugisha Muntu yani the fact nti yatuvaako nabyo yavaako nabo kiwa ekifaananyi ekirala mu bantu ebweru abatamanyi bizibu bya FDC kiwa ekifaananyi nabali abalala bagamba kati ekibiina ekyo kikoze eki kinafuye ate nga n'abaana abavuddemu tebagenda kwezimba kusingawo muntegeera akati image eyo ekifaananyi kyembasiigira ekyo njagala mukize mu house wano mukize mu house mulabewo ekyafekitinga kitya nti wetubeera nga tulina problem eno ng'eri munda wano mwe mwebuuze mwe abalina meya wa Central Division lwaki temukyalina meya buli kukyala ali wano addeyo akunga ekyalo kye atisi abeere n'abakyala wabuli otabeere n'abakyala ogenda wagira b'ebibiina ebirala owagira b'ebibiina ebirala ogenda maliriza ye bafunyeemu bawe ekyokulabirako twali mu by election wano eyasembayo wano twalina mu Njeru wano twalina ne Buikwe South Constituency netukanya ngafa abakulembeze b'okuntikko ab'ebibiina netugamba wano kwesimbawo wano natokola ki tosimbawo naye wonna twamaliriza bannaffe abamba bululu basimbyewo wonna bwe twabalekera ffe ne tutasimbawo ne bawangula eri ne batutaganya ne batuwangula so embeera ey'okulekera ate mbiraba mummwe mumanyi n'okusalirawo ekibiina abantu babiri ku kyalo nogamba ngaffe ab'FDC tetugenda simbawo mwe mumaze okugenda mu ddiiru zammwe ababiri olw'okuba nti n'abakyala wendaali mu mukwano gwo n'ogenda mu ddiiru so ebyo binafuya ekibiina kigenda kukula nga tukyalina sentiments mwezi mbeera ku lediyo mutera okuwulira ebigambo byange kyejogakati omwana abali wanomanyi muprogramu ogukeredde naye njala okubasaba basebo ne banyabo akalulu ka Njeru municipality ya 226 ketonye kagwake Mbajjwe Rogers ndi ku baloti era wendi nnyo buli omu yeebuuza ye abagwa bonna tebalabikako twali 10 n'abameka naye neyayitamu yatuseeruka eyo nadda nenewamwe so wendi nnyo nze gyendyeru era nja kubasaba obukulembeze bw'ebuyukwe Jinja City tulinamu obutankaaga Secretary General manya ajja kubeerako wano ennaku eziwera nja kumusaba n'obwewombeefu agyeko mu Jinja City mateka mukamanyi tobola abayimbi akubageraateeka ligamba kiti lwaki waisembawo independent Ingrid atuletera ekizibu netu bameka ba parliament bonna beokubiri bakola ebagwa omuntu oyo omukiriziramu kira kyenjagala okubasaba manyi kati saawa zino mupate bagamba okuwanagana kulimukuli njagala kuba mu 2017 twagenda mu election apate president mwami Mugisha Muntu yesimyeyo ne mwami Poa nga bavuganya ku kifo kyaki naye yali omusajja omulala bamwita kati ne bagenda mu kalulu akalulu bakakubira wa Nambona obudde bwerimisa sikiro abalonda kati bwe babala akalulu ne basanga mwami Mugisha Muntu bamusingira obululu nga 207 kati ne bamubuuza bakubya taate banzibye kati okkiriza nkiriza so netulowooza ebintu bikoze ki ekiseera kyatuuka wakati twawulira mwami Mugisha Muntu agamba nze ngenze ne ba MP bonna wulidde atwalina ba MP 36 n'agenda n'aba MP nga 34 oba 32 sigala ne ba MP 234
kati bwe yagenda n'agenda n'akola ekibiina bakiyita bakola ekibiina ekyo nebagamba FDC embi tuvuddemu kati bagenda okukwata obuyinza ne bagenda ndowooza byavaamu mu election mwena mubimanyi kiki ekikulaga nti bwe baali babi ziffe kubanga nange nesimbawo mu 2012 nasingira olululu 3 ako katulumanya mukamu agukubiri naye nze nagamba nonsize sebo ekintu kikyo sagenda nsigalawo kati yenagamba Nandala yakoze pati gyebayita farmers party nemugamba sebo sigikolangako kati kiseera kyatuuka zenaguma kati saawa zino ye yagamba yananyini kibiina yafuluma kati yabeka wano ekyali wano agamba enjagala okubasaba kino ekibiina kyammwe temuvaamu mugume kuba olugendo lwetuliko luwanvu abalala bajja kukwako abalala bajja kweyungako naye tugenda kutuuka